nabeko ku video ya Sharon nga alumiriza Kasuku amubuuza mbu wasonye Junior omusonye Kasuku wasonye Junior tekijja soboka kyoyagala okukola ekyo wasonye Junior wasonye Junior bulijjo nsooka gamba gwe nga nasonyiwa omuntu ekizibu nno kyendiko neeno ndi mu kutiisibwatiisibwa eno bannanga bali eyo neeno bantiisatiisa onosonyiwa omusajja sima tugenda kunaaba mulekerawo okuntiisatiisa bannange ntandika mpikyo tunakola Junior kajja atule wano Junior kajja akole Kasuku Junior kajja akole ngalo esaji kubendura nyumba yazikanye kubenduru walala yasebo era njagala okusabira Junior kisawedde mukama akuwangaze akuwe emyaka giringa obulubwe gwongolo Katonda guiding akuongere sente akuongere connections Katonda akozesa gwole tempsa mu gwanga lino Junior kisawedde Uganda tunulidde bweti egamba ba independent Junior kisawedde kola tonnya kisoboka lwana fight hard Junior kisawedde fight hard Junior kisawedde otulekera fala kuwagire balekawo Uganda yonna eri maleka Junior kisawedde egamba juli kikole fight hard lekaleka muntu police Uganda police mukwate ku fairo agalira police afande omwana wali abeera kumpi awo munoonye omuntu akwatibwe fere godfather wanda amweyimirira Sharon tukikola muba musonye biki kati Sharon this is a message Sharon lero lulo enkyala Junior yes tukiriza Junior yakola ensobi yayogera ebintu byatalina kwogera Kasuku but ate tokisussanya okulaga mpalana nnyo kati kankubuulire Sharon Junior bamulekera Kasuku. Let me tell you something. Today Junior wafuna accident tuyagala Kasuku ajja gendayo. So lekera ochi emphasizing nnyo omusonyi wanze nva ku show nva ku podcast bichi sidda mukola naawe that is zo zibampisa mbi. And let me tell you media ne funny. Dero Junior yayocha nakola ensobi. You never know what God will bring tomorrow. Now osobola okwocha. Nebokere encha ne mulago omwana ekisoka yakafira tata we yes ayina ebizibu byemusiyazi everything going on. Naye atete mu depressing nnyo kutuka kwekyo kutuka nti mutandise omulaga nti bwe mwamwesalako. And I don't think nti Kasuku kyewakoze kyabadde right. Omuntu bwakwetondera however much akunyiiza. Tekikwetaagisa kuvaayo kutandika kusekerera byavuddeyo kwetondera. Kubanga mulimu ebisaba bino kwesaamu ng'omuntu omukulu. Yes, he was wrong. Kakati bwokere encha novayo ku media public n'ogamba mpoza ne Junior tetusobola kuddingana because waliwo abankuutira ne baŋŋaana. That boy however much yakusobya but it's not right. Sharon neewunyisa. Oyogera okuba amalusu sigwa tayogererako wansi olaga nti olina empalana nnyingi nnyo wakajja mu industry kyogamba Chameleone ne Bebe Cool waliwo basinga empalana but today they are great friends. Tukitegera. So you cannot come up notandika kuwa order Kasuku todira gundi. Ye gwonoba muntu nabakyata sonyiwa. Kyogamba Sharon toyina abantu bokoseza. Toyina abantu boyogeddeko bintu bibi. Toyina abantu bolumiza ku media na agambe ekyo Sharon nentisanga nchitta. Nye oli kuli okuba amalusu we n'obugalu bindi obwanise. Mukasuku na malodira gundi sebe as who. Lwaki mutandika okumanipulatinga guy nti toyina kwogera n'ono. Ama Junior, if they feel like tebagala kuddira, yes or no mumo oyogera nnyo tosirika. But if they feel like tebakwagala, let them go. Bruno Ketaliwo, gende wali Lipazo, and Lipazo is free. Asobola ku welcoming. Oshegera. Move on, look for other people. What do you want to also embracing? Second of all, Juliet is away the yes, because but you're not out. Maybe I think you should change your content. Otandike ku analyzing a politics like that. Otherwise, Shalom, olulumu mwago, botukuba amaluso nnyo. Ate don't go beyond kutandika kwogerera mwana muno. Mutemuddira mwagala akole ki? Ano naye Shalom oli kasajja kabi. Omumu okubira abantu amaluso mu obugalu bindi obukadde. Me I would say, Junior, if they've refused to forgive you nga batandise okusekerera ebintu by'okwetonda apology yo tebagitutenga important, then it's high time let it go. Kasita omwetondedde. Kwaba kifude kyakuseka ne kiri kishamimu kiri wakisinika ebinnyo like muli mukuya ya mwana olwokuba yavudde n'akola apology why mama tuleetera okuyiga empisa ne bagamba gogwana tegwetonda because when someone comes up okwetonda mutandika kuseka so why are you laughing what is funny